Omugga Nyamwamba buli gujjwa ne gubooga abantu mu bitundu by'e Kasese naddala abagulinaanye babeera kuyoleke. Bangi ebintu byabwe omuli amayumba n'ebirime ebisaanawo so nga abandi balugulamu obulamu. Embeera eno okusinga eteereddwa ku bwonoona obutonde bw'ensi naddala okulina n'omugga guno. Weewaawo waliwo okwennyamira olw'embeera eno naye omugga guno guyambye bangi okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Wano mmazeewo ebbanga linjiriwera emyaka nga 2 nze nganze naye nga emirimu gye tukola tumazeemu emyaka nga 35. Mu mirimu gino mwe mulina okusima omusenyu. Omusenyu kasaba omugga gujjula, omusenyu gujja nga mungi naye amazzi ne gatambula ne gwonoona ebintu ebyabataka. So naffe ne kituwa nga tetusobola kukola ki wanguyirwa kujjamu omusenyu mpozi nga amazzi gakoze eki gakendedde. Olumala bwe tutandika okujjamu omusenyu wano mu mazzi kati omugga nga guddamu layini we gutambulira. Abandi bafuna n'omukisa okutunda amayinja gano ge bajja mu mugga. Gali wali nagwo tugatunda. Abagaga baveeyo Kampala luddawo yenna ne bajja wano tukola ki tubatunda amayinja. Gakola nga design. Tulina ebidomola bye tupima wano ekimu tukitunda $2 naye nga ekitundu ky'ekidomola. Bizinensi eno ey'amayinja n'okusima omusenyu erabirira abantu abasukka 350. Abamu ku bano batubuulidde ebirungi ebirimu. Kye neenyumiriza mu mulimu guno gwe ndi mu kusomesaamu abaana bange. Ekyokubiri nzimbyemu ennyumba yange so bwe gumbeezaawo. Omukyala ono asima omusenyu mu kifo kino era aliko byatubuulidde. Kale omusenyu gunkolera ebintu bingi, gusomeseza abaana bange, guzere poroti, nyompekere kuruga mu musenyu. Wabula ono talemye kwogera kusomozebwa okulimu. Zibu ebiri mu maizi omwo nituba ntwenda akayambi naye tukuruga mu gavumenti habwokuba omusenyu nitugukeesya batatwara mu bubya ngu ite ntusise byobuhangwa nitukeesya omusenyu kuba guli mwingi mu maizi. Akulira ebyobutonde bw'ensi Kasese agamba nti enteekateeka zikolebwa okutendeka abantu bano bongere okuganyula mu ntuuyo zaabwe. Bwe kasa tumala okulongoosa Nyamwamba obutonde ne budda nga bwe bwali kijja kuyamba nnyo n'okuregulatinga abantu aba mining oba bajjayo omusenyu tubaregulating naye ate nga tubawadde ebifo eby'okuggyiramu omusenyu so that tebagujja buli wamu ate okuddamu okwonoona ekifo nga bwe byali. Na bebi ngugo n'omorora bebi na otusiiba na wahana.